omukolo tekuli wadde akantu ekyamanyi kwaliko omuzungu ye wamugyawa nze lyembaga sigirabanga baneze nja kugiddamu nze sigirabanga Katonda w'eggulu bannange naye bw'aba Katonda gy'abantu nganze olunaku lwaleero nga tebakyalina kye balaakinga Katonda asobola ne batunula abasumba tuddemu tulye emmere we weetegeke saawa yonna ekyo kigudde kati omulabe wo buli kye yabba alina okisesema emirundi 7 buli kye yabba alina okisesema embaga tugenda giddamu tugenda giddamu eri nayo yali mbaga tulina ogiddamu ono mu kifo ky'okusekera ku mbaga yakaaba bukaabi n'agamba naye bannange Mukama ku mukolo ogwafeera mu nsi yonna emmere yeebuze emmere yabula ne tusala keeki ne batwatuza ekisa naye bw'otunuulira olwaleero twevuga tulina amaka tulina amataka tugenda giddamu ankweyo n'emitwalo 5 asafu tugiddemu ne mutuuka ku buli muntu nga kiki ekiddako tya bannange essaawa y'okuwaayo ebirabo nagenda tuuka abantu abamu baddayo n'ebirabo byabwe ze bannange eri embaga Katonda oyo muzeeyi olina kyegera okugamba yeebazibwe Mukama Mukama yeebazibwe kati kanjogerenga Nekemeya natuuka ku mbaga agambye emmere naye Nekemeya yatetenkanya soda gwe banjwawo naye bw'agamba olunaku bulijjo toluwangako bujulizi olunaku olwo nwanye nabwo bbuwa obwo tebuweeka bw'otaba mugumu musajja wa Mukama waba agiddemu mu butuufu agiddemu tugiddemu eri teyali mbaga ojja giddamu ab'oku kyalo ne bankubira amasimu baavuma nze netuuka n'ozijjako n'otulambuza olugendo otujja Ssingo leero tetulidde emmere mbaga kyeyo wabadde butwako nze banna Katonda agenda kuddiza tetukyalaakinga wuliriza kino kintomedde nga maliriza buli kye wakola nga tekituukidde na mutindo ogenda kikola ku mutindo gwakyo abali ku online ekyo kirangirira buli kye wakola nga tekituukiridde ogenda kikola mu butuufu bwakyo ebintu byali bityo sizoni yeeno kutereeza byasoba muzeeyi wagamba juzi eno sizoni ogenda tereeza ebintu kati sizoni eno yakutereeza bintu ebiri half-baked Katonda bannange munzikirize nfukamire musajja oyo Yesu oyo munyambeko tumukubire engalo oyo omusajja oyo muzeeyi oleza abantu naye oleze nze baaba olwo twatuuka mu mbaga nga ndaba oseka olina feesi gy'oteekako naye nga si yeeya ddala nga nawe mbagambye Nekemeya omutima gusobola omuluma
naye ng'ekimuluma agamba lwaki kibadde ku mwana wange. Omusajja bantunuulira bano mambabulaka abamango alina akatambala ayisaako bani ng'engajiro gasenga nze Katonda nandivudde bukunenga ti biibyo ne tutalya mmere ku mbaga. Katonda agenda kujja mu mayinja gwe. Abatalina mmere ku mbaga kati ffe tugabe emmere. Abatalina mmere ku mbaga kati ffe tuliisa abantu. Abatalina mmere ku mbaga kati ffe tulina ebyapa. Abatalina mmere ku mbaga kati ffe tutunda amataka. Abatalina mmere ku mbaga kati ffe kiki kyoyogerako? Katonda ayimusa abantu bajja mu nfuufu. Abajja mu nfuufu agenda kujja mu nfuufu bannange. Agenda kujja yakutuuze wamu n'abalangira. Kama bawo omukisa b'Oluganda. Katonda alina amaanyi. Saba onkwatireyo ensigo. Obujulizi buno nno muzze mubuwulira. Pastor Richard Bambi. Embaga yabadde ajja agiwerako obujulizi naye nga like tablet anyo straight into bujulizi. Naye abadde azze akyogerako yagamba dda nti ku mbaga ye tekwali mmere. Tekwali mmere, kwali kujja kutuukiriza mukolo nti kubagatta. Nekibanga kiggwa naye ku mbaga ye tekwali ngono yekyanze. Kati mission eriwo ya mbaga. Tuwagala mbaga bannaye, twagala kuddamu mu mbaga. Twagala kuddamu mbaga era ng'eno kozi yatandise dda byalina kyalina mission kuddamu mbaga. Mutusapoti. Mutusapoti tuddemu embaga ya Pastor Richard Mukisa. Mutusapoti tuddemu embaga ya Pastor Kojja waffe. I love him. Songa bannaye mululidde obujulizi obw'omusajja wa Katonda. Mumulabye bulungi ayayanira ekintu kimu Mukama kimukolere amusobozese addemu embaga. Awulira kyayagala kuddamu mbaga. Lwaki nedda Katonda ng'akirimu ate tewali kigaana. Era kati n'olw'ensonga eyo mundeke mbawe kakilipu kano konna nkabo kaggweyo mubyerabireko. Omusajja wa Katonda ng'ayayana Mukama Katonda amusaasire akimukolere. Gwe zijjukidde obujulizi obambuwe obambuleke. Katonda asobola ositula abantu. Olunaku lumu bannakakosi k'abasumba bajja ku mbaga yange n'oyo nga tekuli mmere. Senga olunaku olwo kyali kisoboka oddukolimira. Nandikolimidde olunaku olwo. Sirabangako olunaku luddugavu ng'olwo era seruddanga. Nsanze ebizibu ndabye ku nnaku naye eri ennaku sigirabanga. Ne mutuula mu kidaala. Ate bano abagundi abo abatimbi b'embaga baatuwanika bati. Ne tutuula mu kidaala. Naye ng'omukolo tekuli wadde akantu. Team Life in Christ jemuli mugambe nti je tuli Team Life in Christ supporting Pastor Richard Mukisa. Supporting tuli serious nno ndoza kabo mwabadde mukalaba katambula. So ebintu biri serious tibya muzanyo wadde n'eddakiika musajja wa Katonda ayagala kuddamu mbaga. Tumusupporting leta kyoyina leta kyoyina era naffe waneeno tweyama tujja kusupportingira ddala ngaffe abeenu bemutalaba. Tujja kusupportingira ddala era Mukama Katonda atuyambe tubere nga tukituukiriza. Tujja kituukiriza tusaba nammwe Team Life in Christ abali abatulabira eyo nga temutulabangako physically naye nga we are team tuli bantu omu tuli muntu omu.
Hey, we can make this happen. Naffe ne tubeera nga okwo kwetuli nga bagenda gamba bana ba Life in Christ be bakoze kino. So byalina kayina ngenda atandika bamenya amanya. Ime, where are you? Harriet, where are you? Mbamanyi. Kale msikirize mbasibirira neno lunaku olwaleero nabula tuliyize obweyamu bwammwe ate mweyame bye mujja okutuukiriza nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe